Katonda, Oli Katonda, Oli Katonda, weewuunyisa bannaye. Mukama akola eby'amaanyi. Amina. Mukama akola eby'amaanyi. Bannaye twongera okubategeeza nti bannaye omulwadde waffe wuuno. Ate nkyali mulwadde. Mukama kikoze nela awonye. Omulwadde waffe yawonye bulungi era we mulabira waneeno asaanayo kikoko awamu n'enkota y'ettooke. Amina. Nenge ekitibwa kyakachani kya Mukama. Kya Mukama omusajja amaze n'awona bannange. Buli yasindika essaala tweyanze nnyo twekola ki? Fano omusajja yamaze n'akola ki? I have a testimony, I have a word. Never underestimate the power of God. Amen. He done so much for me. I cannot tell it, Lolo. Yasoma paka pitu. Neema yes. Mukama wa amaanyi. Musajja amana awona eriiso. Bani bwe yatusabira kyakabi bannange. Tubanza ne Owen. Baby, toze manyanga ate njogedde ebyawaka. Owen yebbaawo. Okumalira ddala omwezi mulamba n'ennaku 2 kubanga ennaku z'olwero 15 Pastor Weird yaddusibwa mu ddwaliro ekiro eky'ennaku z'omwezi nga 13 obalabalamu okuva nga 13 February paka 13 March oguguba mwezi mulamba na wogattako na zino ennaku eziyiseemu mu March gwe mwezi mulamba n'ennaku nga ziizo. Musajja watu yebaza Mukama Katonda olw'ekisa kyamulaze, yebaza Mukama Katonda olw'amaanyi gamulaze, yebaza Mukama Katonda olw'ekyamagero kubanga kati ye kennyini kyekyamagero kyolina okubeera ng'otunulako osobola okukakasa nti Mukama Katonda gyali akola. Mazima ga Katonda nakuzanyira story ya Weird Pastor waneeno naye n'ebifaananyi ebimu saabikuteeramu olw'ensonga nange kennyini ebifaananyi naye sobola kitunulako mirundi 2 bw'okitunuleko oti omale seconds 2-3 ng'okitunuddeko na scrollinganga n'entunulako nti n'entunule ne scrollinga amazima ng'eriiso liringanga erivuddeyo yakiringa ekisaayisaayi kulinga okuli bannange kulinga nempulira ddala nange Mukama Katonda ng'obulumi omuvubuka oyo bw'ayitamu bungi nga newobeera nga siggwa ali mu situation ng'osobola kitegera butegeezi nti musajja watu ali mu bulumi obutagambika. Mukama Katonda abadde mulungi gyali yakomyewo bakoze kasikiti akasookedde ddala on top of that n'atunnyonnyola ne ku bulwadde bw'engeri gye bwajja obutambi obwo kambukutereko okuva gye butandikira paka gye buggwera sobola okubeera nga obwerabirako naye nga sinabeera nga mbukuterako nkujjukiza nti sobola bulungi nnyo okulangira bizinesi wano ku SMX Media otukulako obukubizi ku namba y'essimu eyo ebisigadde n'obitulekera ate gwe atalina kubeera ng'osubscribinga bambi subscribinga onyige ne notification bell ebisigadde obitulekere. March. And here is my eye. It got sick on the 13th of February, the day before Valentine. Nerizimba ku Valentine Saturday. Au nalisitegira banange. Never underestimate the power of God. Eriso lyange liraba bulungi. Katonda wa amaanyi banange. Abasawo balikebiranga tebala watu yalikirira ne tugamba banange ono batugamba ono kansa ne tugamba banange tutago mulongoso na tugamba kino ina tugamba neba ne tuyanza buli mu yasindika message yasindika esala tumuyanza buli omu banange tuyanza ne tuyanza omanyi nti nambadde sinayo kutunula nyeriza amaziga wadoka abamanyi badonza nawo dire twala mukusagu neno okwebaza buli yasaba na buli eralikira because of our brother. I will thank you a lot. May God bless you. Era tuyanza omusajja wamwita Owen. Sajja ono bambi yabadde. Wali naffe tubaddewo mu buli kimu. Omusajja yabadde amujjanjabe nnyo. Naye kati buli video yange gy'atannampaze nali nakola nga sinnalwala azangu yazimpe. Lwaki twagaba video? Alwisayo nnyo video. Ne bannange so tuyanza buli omu ne twasobola butasobola kukuddamu awo message biki twetusobola kukozesa bintu bingi tosooka ne tugane ekintu kimu naye nga bwe mutumweyanza bambi okutusabira essaala zammwe temuva Katonda w'amaanyi. Naye Katonda w'amaanyi ekitiibwa kya Mukama. Tosembereza nnyo bbeere eryo mpozi oli mu kiseera akaseera kemmaze nga ndi muzibe bambi olemeddwa gwe okunyiriramu yadde kisiibo sina kugenda nnyo mukusiba bambi kikyala kyange kiikyo mukiraba ne mama wange gwe yali yandoga toli musanyufu nakuwona munyiivu
olwino waliteekeddwa wena Okuwona. waliteekeddwa okuwona so bane buli muntu eyo yatusindikira esaala bali muganda waffe yamaze nakolona n'addamu n'afaana obulungi naye nga tweyaliikirira eriiso lyali tufukidde eriiso wano wendi kati tusobola okumanya nti ngenda kuterera amu nga batugamba nti kansa nekyala nti abaali abalowezanga zi message twafunanga gundi nyingi twafunanga message nyingi nnyo nga tusaba genda ku plan yono eyo oli kumpi message nga 10 tuba tugende natugamba kale tubalwe nawonya ate samanya nti ate agenda kufa gamaso gena genda vaamu ne banange sasa kya mukama ganda fafana bwatu banange okimanyi ne bwenkwata ku lino mwena mbalaba kati lino lira bulungi alhamdulillah tubaza Allah olw'ekisa kyatuwadde kulaba nga tuyitamu eno embeera ne twebaza abaganda baffe mwenna abasabye abataddeyo kimuteekayo kyonna okubanga muganda waffe atereera twebaza mukama abadizeemu bingi though twali tusobola buli muntu buli advice ya muntu lwansonga zajjanga nyingi and si buli omuntu twali tusobola omuddamu in time because we received many messages from different people naye nga esonga enkuba tubaza omukulu amuyita Owen Shoots bamusabye nno ya video ezo ezisembayo ogwolaba nkuliko one omusajja ono abaddeyo ku muganda waffe era yabadde bamuyita yabadde omujjanjabi ffe tubaddewo naffe mu mbeera yonna n'omukulu yabadde atavaawo wadde nosiguka wadde ogoba ekintu kyonna amina talina kunvaako oyo muganda wange naye tuli baluganda thank you so much ndaba kati kano tugenda kaposinga nga tuwonye bulungi tukyejjanjaba but I'm good my goodness God is very good don't underestimate his power bane abantu bakwagala ate abantu batwagala bane mwebale kutwagala mane kusindika sala omusajja ono bannange mukama namwonya buli mujali nemusiramu enviri tezikunyumira era kigenze tezinyumira naye owe nisajja katono nina kijja okugana nga kamera eraba onolwaki tuwa video zaffe wakati nga okyajjanyaba omulwadde lwaki tuwa video zaffe wakati nga ojjajjaba omulwadde ebigambo byo nina bitono eri abasiru ansa sijirina bye oli katonda oli katonda oli katonda weewuunyisa bannaye mukama akola ebyamaanyi mukama akola ebyamaanyi bannaye twongera okubategeeza nti bannaye omulwadde waffe wuuno ate nkyali mulwadde mukama akikoze nela awonye omulwadde waffe yawonye bulungi era we mulabira waneeno asaanayo kikoko awamu n'enkota y'ettooke amina nenga ekitibwa kya mukama omusajja amaze naawona bannange buli yasindika essaala tweyanze nnyo twekola